kumulaba bamukubye overdose kwolwo lunaku yabadde birthday ye naye nga ayimiridde bagenda sala cake ng'ebiriwo tabimanyi kati wabeeredde mu public ng'ebiriwo tabimanyi mujjukira Salva Kiir bwe yajja ku mukolo ewaabwe Sudan omwana kamera namukwata ng'ali ng'empala agifuseemu omwana baamutoya kakamerammani baamutta kati ono Museveni yasukka dda ne wa Salva Kiir wabula kye mulina okutya kye ngenda obbannyonnyola naye ate mukirwanyise ng'obudde bukyali ono takutiisa don't ono bagenda omukuleetera omulabeko mu kamera ng'amaze omukuba eddagala lya buli kika naye oluvaawo aba awulira buli muwunga muluma ensi emutabuseeko kati oyo takulumya omutwe ekigenda okulumya omutwe kyekiruwa 1 Janet Kembabazi Jeno Salimu Sarakanda naho mutabani we Muhoozi Kanyerugaba n'ono muvuka gwe bayita night dancer Aldrich Lwabogo ne system ya mafia bakozesa Museveni nga scarecrow ene Museveni bakozesa Museveni nga scarecrow ne bwana abanga after tasobola kutambula still they will present Museveni kubanga go balina yekka nga scarecrow njagala onjulire naawe ali awo in the name of God nawe kenyini ogamba nti linnya Museveni liyenti abasigadde I don't care who are they obompulira bakola buli ekisoboka okulaba nti erinnya Museveni lisigalawo by all means nawe bakimanyi nti agenda by the grace of the Lord bakimanyi nti agenda kati bakozesa Museveni nga sikiyako gayi yakowa dda never you know mukosa to protect their family no protecting bo bennyini obutabeera indicted oba okukwatibwa otwala mu International Criminal Court bamukozesa nga sikiyako ekigambo sikiyako kya Luzungu eyalimyeko kasooli omuwemba n'ebintu ebirala tuyina enkima tuyina ebinyonyi wabula busemufu sikeyakuluke kasemufu semufu yalwa semufu oyinza osiba ebyayi n'obikolamu nga ddole enyini omusajja yambadde essaati ng'omutaddeko waggulu alinga atunula bw'ati obunyonyi n'ekyo birabuga nti mu ssamba eryo mulimu omuntu ayimiriddemu kati sikeyakulo ye semufu kati ono Museveni semufu essasi ne bwe livuga tasobola kudduka wadde mitaazi 100 ono ng'ali mu state house nga tebamaze mupimpinga tasobola kudduka wadde mitaazi 10 nga tannabalukanga bomu n'afa kati bamukozesa nga sikeyakulo kya Luzungu mu Luganda ke kasemufu semufu buddole bazimba ne babeera mu kasooli oba mu muwemba nga butudde butikayimiridde ng'empuwe kafuwako ne kaka ebinyonyi ne bidduka oyo bayita semu kati ono semufu kati abamutaddewo nga semufu bakozesa poliisi bakozesa amagye okuwamba okutta okusigazaawo entiisa eyo mu politics bagenda kukola batya mbabuulidde Mau kye yakoze kankibaddiremu wano kati ono constitutional minister Mau bawulira nga ayogera ebigambo bino wengenda okusinziira nkugambe nti kati bagenda tuzanya syndicate wulira wabanga ddala ayagala okufuga Uganda abeere wa mazima akolejje mu kifo ky'okuzimba ekibiina kyasigaza kyokka azimbe jje alangirire nti okuva na leero ngenda kubakuba masasi muve mu ntebe kyesisigaddewo kyokka Mau ng'ategeeza President of Rwanda Kyagulanyi Ssentamu nti mu kifo ky'okuzimba ekibiina azimbe jje
kubanga bo baagala muteeka mu kiri eky'obutujju awo siwe wakulu ewakulu we wano baleeta abasajja ba DP block ne tubakuba nti bayiwa Windows bali bazimbira munda era okuyiwa ekibiina kya National Platform tubakuba nti bayiwa Windows Pugana mga tojja kuva mu office n'abaana ne bafuula bakabinyo ne bajja basindika buli mwayo ge kasasiro tubakuba nti bayiwa ne baleeta ono lumu omwana omwende alete ekintu kyemusima balira dudu ne mukikuba ne mukiyiwa nakata kyazonga nakyo ne bajja bakidiscussingako ne bagezaako kuleeta Mpuuga gisimanya alete constitutional amendment 6 maybe kibi Mpuuga ne mukuba naddayo ne yekweka kati kyebagenza okulaba nga balina kuddayo kuyita wa Mau alete ate bolinga ebintu ebyo kati Mau baleese babalaki kyetuyita peaceful transition of power Bannayuganda mwe mulina okukireta si Museveni oba si ba politicians. The peaceful transition of power in Uganda is not going to be handed over to you by politicians. It's upon you, Ugandans. By two ways. Either you demonstrate showing your powers, or you use the same mechanism which Museveni used. Those are the only two options. But what mind politically they have money. Secondly, but mind they can forge each and everything to stay in power. But yeah, Mau agenda kuleta ebintu ebyo. Ne mu kubireeta bagala creatinga kyetuyita shadow NRM opposition mu Uganda. Kati shadow NRM opposition mu Uganda nge bagitadde mu kintu kya polejiriji ekya PLU. Mwena bade bamanyi Museveni ayambala essaati emunjeru. Essaati gye yayambadde yabadde asindika sigino eya PLU. Eno NRM ye shadow opposition NRM egenda kuyita mu PLU. Eno yabadde sigino ng'aweereza sigino. Kanchikunyonyo kitegeere. Very soon, mugenda kulya nti a PLU has been fully registered as a political party. Very soon, mugenda kulya nti PLU is a fully registered political party. Ekyo bwe kiggwa, mugenda kulya nti PLU etandise okufuna abavubuka mu Buganda ne Uganda abagenda okwesimbawo. In fact, baagala bavubuka bagenda okwesimba ebifo by'enjawulo mu Buganda ne mu Uganda yonna. Bagenda kukozesa mechanism B esooka. Bagenda kubba akalulu okumakinga sure nti bafuna numbers ez'ameba parliament. Bwemala okufuna numbers ez'ameba parliament, Museveni abanga tafudde ssaawa zino. Era ne babba akalulu ne bagamba nti azzeeko baagala PLU yebefuuka ekibiina ekitutte obukulembeze obwa leader of opposition. Mu proposal amendment gye baleeta baagala nti akutte ekyokubiri mu kalulu kali oba alina babe ba parliament abaddira ku kibiina ekiba kiwangudde automatically yabaafuuka leader of opposition. Kitegeeza nti very soon muyinza okulirako nga daily drinking general oba genetically modified general alizayininze maje. Ompulya bulungi nnyo. Muwulirize ebintu bino. Very soon muyinza okulya nga Didigi alizayininze maje oba bamufudde chairman wa NRM. Batafusi chairman wa NRM n'afuuka president general w'ekibiina kya PLU.
ne bagenda ne besimbawo ne babba buli ekyetaagisa ne bafuna numbers ez'okuba nti leader of opposition. Kati bw'afuuka leader of opposition already eri ebanga NRM ebanga positive, Muhoozi ye negative. When you add positive and negative, ofuna right. Ofuna ekitangaala. Kati mu transition eno kasita Piero yetwala abemba parliament abangi ngeno NRM wangudira nga babbi. They just bakola kye tuyita merge. They merge. Bakola kye tuyita merge. Ne bamajinga. Eno Piero yu yegatta bwega siku NRM already oli abayise Windows kati kyekyo mukirinde naye tulina okirwanyisizawo ng'obudde bukyali tutya. Twetaaga okutandika okwa-identifyinga abantu ab'enkyukakyuka nga tebanoonya bifo. Kyekisooka. Ekyokubiri, twetaaga okukola kaweefube luggi ku luggi okusomesa abantu oli mwana gwa musota tebaawukana. Ekyokusatu, twetaaga okuyiga akakodyo ke bakozesa ke kaluwa. Ngaye bakulaba nti oli muziziko mu nkola yaabwe, naffe twagala tufuuka omuziziko mu nkola yaabwe. Awo atuleetako nnyo effujjo nga yawulira w'amaanyi. Surgical operation. Akuleetako effujjo nga naye alowooza nti ye temusobola kukola surgical operation, nammwe mukoleko surgical operation. And it is applicable kubanga leo bagitukolako. Ekya surgical operation mukimanyi bulungi nnyo. Atakulekera tomulekera ennyanja ekutoomera. Wano babagamba bakandidate bagenda okwapointinga nti for you teweetaaga sente tuzirina. Twetaaga kintu gamba kimu tingenda kwesimba okuwa Piero bo kye baagala. Era mutandise okulaba avuka nga bejjayo. Bakubira amasimu okuvaayo. Gowosanga omuntu yenna nga yeeyinibazanga ati tunula mu kaleega ati simenze ngenda kwesimba okuwa Piero. Surgical operation is enough. Nga bo bakitukolako nabo tukibakoleko. Ebisigadde tubirekera abalonzi. Nebisigadde mutunulire nnyo okukuuma pulezidenti n'okugyamu enkwezenge. Awo nvuddewo mutegedde ki ekigendera kyabwe. Awo tuvuddewo. Mumaze ennaku mmeka nga temulaba Maama Lususu mu Parliament. Maama Lususu akyalina ekidumusi bamemba Parliament bamulemeddeko ku buli bw'enguzi. Era n'omwami yazzemu nga bazze mu Parliament olw'ensonga mwe temumanyi maanyi ge mulina. Temumanyi maanyi ge mulina. Mwakuba regional sitting parliament ekyali luddawa. Mpozi bagenda kudda mu gitu. Mwaje kuba kati bali mu Parliament bateesa. Ebyava eggulu mwabitegeera. Yalina okutula sima ekyagendayo okujja ngo bagenda kudda baje nenga mwaje kuba neetuula nga ne bali banga tekyalina mugaso. Ono yazzemu n'abagamba temutusiruwaza. Honorable Speaker, it must be in record that the 168 members of Parliament, 186, pardon me, the 186 members of Parliament who appended their signatures represent constituencies. And I want to give you guarantee to this House that each one of us has a minimum of eligible voters of 25,000. And if you check the 186, that's equivalent of about 4.6 million voters in this country who can determine a vote of a president. Honorable Speaker, we are begging for your indulgence. To be on record, our petition, which has met all the conditions, cannot be rubbished the way the Speaker is trying to do.
If she wants to rubbish it, it shouldn't be in a manner of writing to us. The petition has met all conditions to be put on the order paper, and we debate it. Why is it not being debated? We are not 100% sure that we are going to win, but we need a debate. We want to be heard. Why are you not being neutral? What is the problem with the Speaker, Anita Among? We demand for our petition to be heard on this floor of Parliament. You are not going to let down Ugandans. You are not going to let down the institution of Parliament in this country. You are not going to do this. We are not ready to witness this in history. If you buy to be part of it, I am sorry for you, Right Honourable Speaker. Leave it to the one, because when Gulu, the Speaker, Anita Among, made it clear that don't bring your manyanga here. We shall handle your matter in Parliament in Kampala. Where is she today? We've been waiting to face her here. Where is she? Why is she running away? We need this matter to be debated. We need this matter to be debated. Thank you, Honorable. I rest my case. Thank you. And we are monitoring closely. We are not about to give up. Thank you. All right. Member Parliament yo yabadde agezaako kutegeeza olukiiko lwatudde olunaku lwajjo nti bo ba member Parliament 185 basoloza emikono gyabwe egyali girina okukkirizibwa okuteekebwa ku biteeso mu Parliament okujja obwesige mu mpoga ne mapoga ne ba commissioners abalaba NRM abalya omusimbi gw'omusolo. Wabula Speaker yabatunira kyamulinga ekisalambwa eri ensenke n'asalawo ababuzeebuze n'asitula n'olukiiko lwa ggwanga n'alutwala mu mambuka ga Uganda. Bwe baatuuka eyo wattu ate badda ku mukulu wa leader of opposition Ssenyonyi. Nabo bennyini baasituka n'omugamba nti bw'obanga ozze ku Ssenyonyi twagala tuteese ku nsonga ez'okubajjamu obwesige abaali ensimbi. Omukyala Anita Among Mama Lususu Sorogeti mukyala Magogo omulungi omwati eyava mu black color n'afuuka ate brown color chocolate n'ebisigadde munnange n'abagamba sitaki manyanga yaka apati saagala busirwa mu kubuleeta ne sawa zino ez'ensonga tujja zoogererako ekyaddondo mu Kampala nga tutudde. Bwe bafundikidde nga tebitambudde bulungi ne badde e Kampala, omukyalo ono yasazeewo okwekweka olukiiko lulekere omumyuka we Thomas Tayibwa nga n'essi mubbi mulwadde. Bane baakutta akazina ne bajjukiza Tayibwa nti twalondebwa abakulembeze mu bitundu by'enjawulo emikolo 185 kitegeeza nti member Parliament yalondebwa kitono nnyo abantu emitwalo 2.5. Bw'ogatta abantu emitwalo 2.5 n'obagatta bafuuka akadde kamu mu emitwalo nga 8 nti obululu obudutamiringa omukulembeze w'eggwanga mulamba lwaki Anita Among abayisaamu amaaso. Bamugambye twetaaga ekintu kino kiteekebwe ku Parliament kiteesebweko ensonga zaabwe ziyisibwemu era namugamba bonnambiro ensonga entukyagiriko era tukyajagala ali ludda n'alongo Sorogeti nga talabikako. Ze zabadde ensonga z'omwami oyo. Njagala kusooka kuddamu omwami ono mwamulabye ekisookera ddala ngera tegeeza mwenna ba comrade ne bannayuganda mwenna abali mu diaspora mumpulire bulungi nnyo. Sinze muntu ayagala nnyo effujjo ne bwe nkulaba ng'onnyigiriza nnyo ekisusse ate nsobola okukolako effujjo. Nina information endaga nti Muhammad Nsereko akiikirira Kampala Central omulimu omukulu gw'agenda akola mu diaspora baguyita neutralizing all people power supporters across the world nga basasula ssente bagende against Robert Kyagulanyi Center mu n'enkyukakyuka. Muhammad Nsereko nabana akakusaliramu. Wetwogerera oli mu ggwanga lya America, if I'm not mistaken, bw'oba toli mu ggwanga lya America olina wooli somewhere. Otambula osindika ba agent bo bakubire abantu amasimu across the America to go against Bobby Wine and even to send those people to attack Bobby Wine on his social media platform, and you are paying them well. Muhammad Nsereko, you are an MP. Who is supposed to be working together with all citizens of the country. Sometimes you say that you're a politician, but you're not a politician.
A politician is good at presenting ideas based on the wills of the people, but not spreading malice, propaganda, and blackmail against your fellow politicians. Right now, you are situated in USA, if I'm not mistaken, or in the other part of the world, because you are good at moving, changing locations. I've been informed that you are paying people to start attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu on TikTok, Twitter, including Facebook, by telling them that whatever post Bobi Wine made on his social media, they should attack him, direct or indirect, on his posts. But I'm here to inform you, you are not a politician. You are just a propagandist, an NRM machinery. Good enough that publicly you are not denying being an NRM. Because we in the opposition, we chased you away a long time ago because we knew who the hell are you. Sometimes you talk like you are an opposition, but that is a decoy. You are the son of an NRM cadre, late Nyerko Muhammad. Mutoto wa nyoka ni nyoka kabisa. Nchidamu. Oli mwana wa musajja wa NRM cadre. Nyereko Oliafa senior. Omwana wo musota gubera mwana gwa musota gusigala musota gwe nyini. Mutoto wa nyoka ni nyoka kabisa. Sana wewe ni nyoka mzima. Hiyo mambo naendelea unaongea kwa social media. Unalipanga pesa watu waongee vibaya kwa Bobi Wine. Siku moja utalipwa. Na kuambia hii mambo siku moja utalipwa. Wachana na hizo mambo za wasenge. Unalipwanga pesa kwa birisha jina ya Bobi Wine ya Kyagulanyi. Lakini siku yako itafika, utalipa. Siku zingine kwa nini unafikiri uko na akili mingi, lakini wewe musenge. Mtoto wa nyoka ni nyoka kabisa. Tutakupata siku moja, utalipa. Stop your nonsense. Bobi Wine has nothing to do with your failures in life. You have been in politics almost 15 years before Robert Kyagulanyi Ssentamu. You have done nothing. You have been a member of parliament for Kampala Central for 2 decades, but even a pit latrine is lacking Kampala Central. Even a temporary school in your names is not there. Even just a simple drainage is not there. Traders in the heart of Kampala, that is Kampala Central, they are being overtaxed, but you can't even mention. Right now, Kampala Central is occupied by rubbish. You can't even come out to talk about that. The issue of which it is on right now, which led to the blows in the Kampala City Hall. Because councillors, they came out questioning Lukwago. What happened to Chite's report? Lukwago and his team, they failed to give out the report. But you can't even come out to talk about those issues. But you are busy moving around the world, paying bloggers, paying each and every one to blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu. What did Robert Kyagulanyi Ssentamu do to you? Because at one time, Museveni sent you as a blocker to convince Kyagulanyi to join NRM or to consume the taxpayers' money. Which Kyagulanyi said, no, I'm not your type, I'm very sorry. Just get out of my face. You get annoyed because he ashamed you. That's the reason why you hate him.
Ladies and gentlemen, the reason as to why Nsereko hates Bobby Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu. The public knows that Nsereko, he pretends to be an opposition figure or MP. No, he's an NRM agent, camouflaged as opposition MP. At one time, Museveni told Nsereko to go and convince Robert Kyagulanyi Ssentamu either to join NRM or to get money from NRM, and he silenced. But Robert Kyagulanyi Ssentamu gently informed Nsereko Muhammad, I'm not that type of the people or politicians who sell their heart or their nation because of money. So the deal went wrong. Since that day, Muhammad Nsereko hates Robert Kyagulanyi Ssentamu to that level. And he had been caught in some meetings discussing how to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu, and it is on record, including I myself. He was given like almost 6.5 billion Ugandan shillings to find a way of assassinating me. I know that it's on record, but he had failed. But that tendency of blackmailing propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu must stop. Mubaganda banga bali mu US, bali mu Canada, bali mu America, bali mu Europe. Nsereko bwakusanga nakusinikirako ebinyo byo biri kungulu bobiwe. Kulabye banakuwa bila tayagala kuwanguzi. Bobiwe. Bwana basajja batufudde ekizibu. Omuntu yagaana okutunda ensi ye. Gocho omuwananira. Okulema ko Kyagulanyi talina kyakuvunanyizibwako. Okutegera ko okutonda Kyagulanyi talina kyakuvunanyizibwako. Okubanga tolina nyumba mu Kampala obusibuzi bwa Kyagulanyi. Okubanga obufumbo bwakulema obusibuzi bwa Kyagulanyi. Okutesa mu parliament kuba kwakole obusibuzi bwa Kyagulanyi. Sibuzi bwa Nuupu. Gwe lya ssente zo kola byoyagala ensi gireke etambule. Obadde mu parliament emyaka 10+ tolina kyokoledde Kampala Central kebere Kabuyonjo kagube Mwala kakobe kasomero k'abalema oba kebe project yonna ng'edonating ekintu tolidde wali. Kampala Central right now mumuli mutima gwa Kampala abasubuzi babasasula musoro mungi sente za kasasiro amasanyalaze renti kasasiro ali mu Kampala ajjudde acyuma tosobola kwogera wabula osiise. Wabula mulimu gokwata sente genda Dubai mu America kuwujja biwojjolo as simple as that. Notandika okukola mission ng'osasula ba bloggers ba tiktokers ba blackmailing n'okuvuma Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo munnabyabufuzi takikola. Musajja muno bwakusinga ng'ekigere togiyitanga njovu. Ate musajja muno bwakusinga ng'omutwe togiyita bofulo nedda. Buli omu alina omutwe gwe wabula buli omu wategeera nti oli musiru okubanga ova mu bitazimba ng'ova mu bya kisiru byokka. Ekyakuddugaza kyatwala bwongo ng'ono omwami. Omukulu ono yavuddeyo n'atiisatiisa. Njagala nsooke mu addressinge bulungi nnyo. W'Entebbe simumanyi mannya ge. Yavuddeyo n'atiisatiisa Kyagulanyi n'atiisatiisa abantu. Naye njagala mu addressinga bulungi nnyo. Kansooke nzannyo akatambike. Kyagulanyi njagala ki? Tunuulira Kakembo era okakasize bukakasa nti bw'oba muwamumira tikiti tujja kumuleeta independent atugenda kumuwanguza. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Kakembo genda eggulu tyeze musango. Ayina omutwe gwe yeetegeerera. Si mwana muto. Otunula Joel Ssenyonyi. Kisanja kimu. Olina experience Joel Ssenyonyi. Ojjawo abasajja ba Mpuuga. Banambeshi bali awo. Olese Ssenyonyi. Ekyo kikya Kyagulanyi tuula ku mbeeza otunuulira abasajja nti balondi n'abasajja njasabibwa. Naye kinaakulema twejja. Alright. Amukulu amannya go sigamanyi naye nze kankuwa erinnya lyo. Mukulu Kaddugala ow'Entebbe awoza Kakembo musajja mukulu. Ebyobufuzi si myaka. Ebyobufuzi kutegeera byabufuzi na mbeera eriwo mu ggwanga na biziki birimu abantu. So Mukulu Kaddugala tetukula bulungi ndowooza oli mu nzikiza olwakkalayo. Era n'ebirowoozo bikuvaamu birimu enzikiza. Ya. Mukulu Kaddugala kubira Anita Amongi akwe ku Carolite
ove mu nzikize tusobole okutegeera n'okutegeera bulungi nnyo kuba oli muddugavu nnyo n'entegeera yo nzirugavu. First and foremost oba ekisookera ddala emyaka si kwe kutegeera kubanga abasiru bazaala bawasa bakula bazukuza ate mwana atu ne bafa nitubaziika kati gobanga oli mu kwogera ng'obeesinga ku myaka ne experience gwe kennyini oli mukulu myaka lwaki toli mu paliamenti oyagala tugamba nti kakemba akusinga obusajja ayina obusajja busatu okusinga kako oyina akadingidi kamu n'obulima bubiri nga kakembo emyaka omusinga kisigwa ali mu paliamenti mukulu Kaddugala n'olwensonga njala kugamba ekigambo kimu nti amagezi gaba gamutwe so si mugejjo emyaka gikuubidde akawero naye okyalowooza nga ali emmanju asimba kabuyonjo ey'enkoma mukulu tulabye ebintu bingi nnyo ate alokutambulira kusibirayo amenvu nkuddamu emyaka si gye gifuga eggwanga wabula okutegeera omusajja gwowolereza Kakembo Mbwatepama oba Mbwatepama akulira Ntebe municipality abadde mu DP emyaka bufukunya nga tasobola kufuna ekifo kyero si one until fe twamukwata mukono ne tusoloza ne ssente mu display zamuleeta okumutuusa waali owulira ebigambo byabadde ayogera ne mission byonna tulina ku record ompulya bulungi nnyo kati gobojja we masago linga eggongole siba akabugo otuleekanira wa tukolera otya mukulu tukuyambe tutya tulina ebizibu bingi nnyo ebyokulowoozaako ate ggwe oli mu nzikiza tetukulaba kubira kampuni ya Caroline oba netamonge akuwa address osobole okweyolisaamu ensonga ozoogere nga tukula bulungi nnyo otherwise tetukyala kumanya mutule abantu abali mu nzikiza oli mu nzikiza ate oli muddugavu so we can't understand your message please you need to breach yourself so that we can understand you. But right now, you are in darkness, you are dark, whatever you are talking in darkness. We can't understand you. So, kati ono gwowolereza yono. Ono si gwowolereza. Yoyo. Nze Kakembo nzikiriza nti approach yange lumba omulabe muggalira defensively. Omulaba atuzoganya omuggalira omaze kugala nupu n'ogamba nupu wange no mu DP fe tulina control fe tugaba stamp fe tugola buli kimu nete tulina stamp za nupu kati nupu tesooka tukwata tuggale eno DP olowooza Kakembo bona agenda mu DP tiye manya mu nupu ngeno DP eteekawo candidate oba mawo bambagamba mbu mawo ajja kuleeta candidate no mawo tasobola kuleeta candidate nga fe stock ya Ntebe DP tetumwembola esinze nga tetulede kumutambuza nga tetulede kumunoonyeza bululu n'abaana impact so ompira guli mu mikono gyaffe ng'executive ye DP Entebbe fe tulina ossalawo why don't we win together tugende wamu tume kutunule bannaffe ng'abatuliddemu olukwe nsaasira nnyo basajja bange betunabo ku executive nga mukulu Makumbi musajja wa Katonda bimusobedde so tubogondeze endero gaye bannange tusekimunga nkuyege Kakemba agamba tugende ffenna tusooke tumale okuggalira abatuzoganya lyeddagala erigenda otutaasa abatuzoganya omuzoganya maze mulumba wali so mukulu Kaddugala oba ggoloya w'omukulu ono ndowooza owulira gwo defending eyo voice note ye mukankuzanyire ey'okubiri era nze nawulire pulezidenti wange ng'ayogera biwanvu ningamba nno tulina obuzibu mu ggwanga tetulina abakulembeze ab'ekiboggwe abatayise mu kutendekebwa omukulembeze akwata atya ensonga mwina abakulembeze bakiboggwe sikyemamu abakulembeze abaganya ate okuyi mukulu Mbwatekamwa owa Ntebe municipality mwina abakulembeze ab'ekiboggwe but you are the number one omukulembeze ow'ekiboggwe omuntu obanga oyogera n'otandika okusika ennyinda eno n'ofuna emiwaato wano kitegeeza nti endowooza yo ntono nnyo no facial expression oba endabika ya face ng'oyogera ensonga ekulaga intimacy oba hate ekuli mu mutima oyina experience y'okulemererwa emyaka 30 gy'obadde mu DP nga toli chairman wadde wero C1 you can't even manage yourself. You are talking about a president who managed a full political party who was voted 97%. Gwotosobola na kumanaginga mutwego ne municipality Entebbe tukulemi mugaba ekikulu kye mulina bwe musala ebitojo ne mugimalako envi empewo eyingira nnyo mu bwongo buno ne balowozesa nti mutegeera kumba okutegeera kwa munguba Kakembo Mbwatekama tetwagala nnyo kufuula wa kirerya ne twagala kugaba ekigambo kimu
ebiseera bisinga bw'osirika tewejjusa ompulya bulungi nnyo ate obanga oyogera osookanga kunyiga ku mutwe gwo nga tonnajerega mutwe gwa musajja ali ku mudaala atunda mutwe gwa nte gw'okujja okulumba Kyagulanyi omulumbangaani obadde mu DP emyaka 30 nga tebakwadde ekifo kyero C1 wabula Kyagulanyi wazze n'ofuuka MP kumaanyi gage kumaanyi gaani ku ssente z'abantu tewalina wadde ssente zikubisa posta diaspora yazikuwa ompulya bulungi nnyo bw'obanga olina amanyi ne DP yo no empaka ez'okulwana mwekuba asigala yalaama toddamu kwogera ku Nuupu DP weeri obudde osigaze emyezi ndowooza nga 5 ogambe nti nze nzizeeyo mu DP as simple as that kyekimale gwe negwe okuyimirira mu Bwakatonda ate n'owaana sitaane kitegeeza obeera musiru mbalagavu atonye mmooli ompulidde bulungi tosobola kubeera mu Bwakatonda ate ng'otendereza sitaani bwali omulungi era n'otwanoga nti Katonda ate musiru nnyo okusinga gwayimiridde mu bigere bye omukulu ebiseera ebimu nga tonnayogera sooka okwate ku mutwe gwo gutegeera bulungi nnyo era sooka okubire mukazi w'essimugayo navudde waka naye natambudde n'amagezi gange kuba ngenda ku leediyo olw'ensonga omukazi we yamanya bw'otegeera mu abasajja abakulu aba DP obufumbo bwamwe businga obungi abakazi bamwe bategeerera ate mutegeera nnyo nga muli mu bisenge kubanga mutuuka n'okufukamirira akaboozi ak'ekikulu ng'abakazi bwe babekyangiddeko temuva mu looyi omusajja omukulu ofukamira kati bifo nga tonnajja ku TV okubiranga mukazi w'essimuga nvudde waka naye obwongo bwange ntambudde nabwo nga tonnagenda ku TV osooka nga nobuuza mukazi obaayi mukyala Kakembo obwongo natambudde oba nabulese mu kisenge bifo nga tonnakwata kunatuuka mu kamera kubanga mwogera ebintu ebitagase bitazimba ggwanga kati mukulu Kaddugala ndowooza otegedde era yoono kati yono Kaddugala kubanga nze muwadde erinnya yoyo Kaddugala Kyagulanyi njagala ki tunuulira Kakembo era okakasize bukakasa nti bw'oba muwamumira tikiti tujja kumuleeta independent atugenda kumuwanguza ekyo beerawo ng'okimanyi Kakembo genda eggulu tyeze musango ayina omutwe gwe yeetegeerera si mwana muto ate na watu bw'otulina n'ono omutwe era yadde agusazeeko enviiri kitegeeza guyingiza empewo bw'otulina Kaddugala naye omutwe yagusaze tekuli enviiri guyingiza empewo so mwe basajja mmwe tuli mu byaddala wante tuli mu kuzannya mutugulidde abantu tebakyalya kyaggulo tebakyalya kyamisana balemereddwa okuzza abaana baabwe mu masomero banka zitwala ebintu by'abantu bali mu kumenya nju z'abantu basiba abantu mu nsonga ezitaliimu temuvaayo kwogera nsonga zino mwenna musirise mufakasinze kimu kallo kubanga buli omu alowooza nti ajja kubeera ekizibu kye tulina ekya Uganda akasengejja ne qualities zirina okukyusibwamu and who is supposed to stand in any political position rules and regulations must change. Someone who is not historically known in that area is not supposed to stand there. Someone who is not financially well or okay is not supposed to stand in any political office. Era kina n'okuwandiikibwa mu constitution nti omuntu yenna kabere MP kabere president bw'akola manifesto n'agisomera abatuuze n'atagituukiriza nga bwe yagisoma, it's a treason case kubanga eyo fulawulibwa bulimba. Wagamba abantu ngenda bakiikirira ntwala ebirowoozo byammwe otutte ebimeka tewali kalas treason gende bizira myaka 3 ebisobozo bikwasi nyange nabyo bwe giri gwako nga tefudde befudde ng'ebikomyawo. Bwe mutu wegendereze
amateeka si buli kintu kigenda kwesimbawo. In fact twetaaga general debate before someone stands in a political office. Oba oli kansala twetaaga open political discussion okumanya thinking capacity yo before you stand. Twetaaga okumanya financial muscle yo oyimiridde otya mu nsawo. Toyina politi, toyina wosula, toyina nyumba ogenda mugenda okubba sireze gwanga. Okitegeera? Twetaaga public debate before ng'omuntu tannajja kwesimbawo. Oyimiridde otya omutwe, ebyenfuna oyimiridde otya, olina amaka, osobola okuweereza eggwanga, manifesto gy'owandiise ogenda gituukiriza, bwekulema okutuukiriza ki ekiddako kise treason. Tujja kuona bano bakakembo batepama, tujja kuona bano bamwadi nsereko, tujja kuona bano basegona, bano bampuuga bani. Tujja baona olw'ensonga akakungunta kakulaga. Ne bino lyajja nawandika manifesto, ngenda bakiikirira, kumba akiikirira bitundu bibyakyama na mutwe. N'omusanga gabugabu, member parliament so tateekeddwa gaba kagaali. Tateekeddwa kusima luzzi. Tateekeddwa okusasula school fees. Kimenya mateeka. That is corruption. Member parliament alina kutwala birowoozo biruma kitundu kye, government nebisa mu nkola. Buli muntu yenna amwagira natamwagira n'asobola okuba nga benefitinga mu bintu government bibyekoze. Nebuuza ensimu enzizi ku kyalo mu constituency eyo yonna total nonsense. That is not your responsibility. That is not your responsibility. That is not your responsibility. Muyambako corruption okubanga abeera mu ggwanga. Ogula akagaali okagula ngaani? Olima emyalo girima ngaani? Osasula school fees osasulanga. That is total corruption. Amasomero gonna mu Uganda galina kubeera gaabwe. What is the responsibility of the government? Musasula emisolo ate sima MP asasula. No. Temutugisayo politics olyo kubanga politics ojja kukola manifesto oleme kutuukiriza muwadde n'ekimu. That is a treason tujja kuwaabira, tujja basiba. Video wedde mukaba bakume tujja sinkana kurokta na saa 2 ez'akawungeezi. Mukaba bankuumire. Video wedde mueraba.